Obolyawo kantegeeze bamaama nti olabira kuki omwana wo nti omwana ono yandiba senga oba omuzadde otegerera kuki nti omwana ono yandiba nga alina ekizibu ku mutima. Abaana babeera n'ekizibu ku mutima emirundi mingi tebakula nga baana bannaabwe abatasobola kuyonka, ng'omwana ne bw'omuwa okuyonka akaluubirirwa okuyonka, akoowa nnyo, akaluubirirwa okussa, batera okuzimba ne baba nga emibiri gizimbye ng'egirimu amazzi. Kwegamba bw'olaba omwana wo nga ta progress nga bw'alina ku progressinga oyina okugenda n'omutwala mu ddwaliro. Ate temugenda mu bukiliniki, mugende mu malwaliro amanene, noonya eddwaliro eddene riri mu kitundu kyo, kubanga emirundi mingi mu ddwaliro eddene ojja kusangayo abakugu abasobola okutegeera, kwegamba ba pediatricians, omusawo w'abaana asobola. Si buli musawo nti asobola okuzuula ekizibu ekyo. Bangi basobola, naye ate bangi mu byalo eyo bakimiisinga. Oluusi ne twesanga tufuna abaana nga yandibadde yalongoosebwa tannaba kuweza myaka 2 ate ne baga nti operation nebeera complicated kubanga aluddewo okubeera diagnosed, delayed diagnosis, oba okulwawo okulaba obuzibu obwo. Mama n'abeera n'omwana, omwana tayavula, omwana takola kyali awo, naye nga oluusi ne badda bamuloga, mujjawe yamuloga biki, ng'oluusi omwana ekizibu kiri ku mutima, ng'oboolyawo senga omutute mu ddwaliro ne bazuula asobola okulongoosebwa n'atereera. N'olwekyo bamaama mwetegerezenga nnyo abaana bammwe. Omwana bw'aba struggling okuyonka tagejja omubiri, tazimba mubiri, ne bw'omuliisa akoowa mangu, ayonkako ddakiika 2 n'akoowa. Ebyo bikulaga mangu ng'omwana akyali bebi nti omwana ono alina obuzibu ku mutima.